Of course, bwe bankomyewo Uncle Wiki abansuddeyo. Ate bansulayo abategeeza ntugenda ku mulimu Emma genda maaso n'ensonga za Uganda Lifestyle YouTube channel. Kanzo kendebaze ba subscribers baffe bonna be tulina ku mukutu guno ogwa YouTube. Mumutufula kye tuli, mumutwa n'amaanyi. Agalabika nti twongere kuba nga tubatuusaako research eno. We mutali tetuyinza kubeerawo. Mbebaza nnyo ku lekyo. Viewership gye mutuwa, feedback se mutuwa, comments se mutuwa, zibaza mutawana nnyo. Wasa Emmanuel mbawe ndi okutuusaako ensonga eno. Tulina emboozi yaffe gye tugendako yandibadde ng'eggalawo concept eno ye ya Halima Namakula, Rema, Eddie, Kenzo bonna tuba tubagasibwamu. Halima Namakula ne Rema Namakula ne Rema awo wali ekinyusi kati. Tukimanyi bulungi nnyo nti Rema mukyala wa Kenzo ate Kenzo bawa Rema sibe kiri tiri atamanyi Kenzo bwenjogera ku Kenzo sijja kudda mu record ze. Rema Namakula tiri tamumanyi omu ku bakyala abasinga okuyimba essaawa zino music industry. Mukyala yava yatandikira kusoma ng'ayimbi najja ng'akuba n'ayingira Gagamel era Gagamel big up to Bebe Cool ye yamufuula kyali n'amutraininga n'amutendeka n'afuuka mission wakabi okakana nga kubekala kayamba season 6 paka lwe bayokana bubi nnyo n'agamba nti anjanjira going solo kugenda kubeera byange tekijjawo nti Bebe Cool ye yamufuula kyali era okuva yava mu Gagamel teyadda mabega paka kati music ena gwakubye. Karate mu story eno lwaki Namakula bwali omutezi okwebuuza Halima Namakula yani Namakula ono fa bamanyi music industry twogera ku ba legend bwe twogera ku ba legend ba music twetwegeza ndo mwogerako abaliwo legend twogera ku bantu amaze emyaka 2 n'okusoma music industry eno abajimirizaawo era nga boogera ku Halima Namakula bano amanga boolina okulowoozaako olwo njogera ku bantu abakulu tusingako. Njogera ku Joan Takawalya, Halima Namakula, Mariam Ndagire, ba Queen Florence, abakyala nga ba Betty Mpologoma, togera ku ba legend, ba Sophie Gombia, olwogera ku Kalibe yemu. Then awo ojja kola in relation to basajja abali ku myaka gy'ekyenda paka ku 2000 late 90s awo 1987 era nga tumanyi ng'omukyala yakuba the Kimbewo hitmaker ekimbewe kya Mustafa ekimbewo ne ate ku myaka gino akayimba Kimbewo nange nkamanyi naliwo nze ntajja mukulu temumanyi gyomu ku bakazi abasinga okukuba ennyo music industry eno era abagibumba ne bagifuula kyeri mu kugoba abakongo wadde bakamiri bagabe bagoba abakongo but contribution y'abaana bakyala mu kugoba abakongo yali y'amaanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Rema gundi amukyala Halima ono enkolagana ne Rema evaawa katono nnyo tugende ku story weeri. Halima Rema Namakula twala Halima nga maama we nga ssenga we nga bulamu bwe. Waliwo ebigambibwa nti Rema Namakula tamanyi bulungi famire ye era nga yakulira mikolo gya Halima Namakula yamukuza n'amufuula kyali ekyokuba nga tomanyi famire yo teguba nnyo musango gwo mpozi nga famire agenza agizuula kati ng'akuze n'ebiseera bye yakulira nga muto teyamanya famire era yakulira mikono gya Halima n'amufuula kyali n'amulabirira n'amuweerera. Kitegeeza essaawa zino nti byonna n'ebituuka ku Rema byekuusa nnyo ku Halima Namakula abakwatibwako nnyo ng'omuzadde yateekateeka Rema n'amufuula Rema gwe mwagala Rema gwe mumatira ennyo essaawa zino. Halima Namakula avuddeyo n'agamba ki ku nsonga ezigenda maaso. Mbadde nkyabanyola ku nsonga ya Rema naye nabagala tufunamu technical problems of course Uncle Wiki abaawo n'akirongosaamuko n'atereeza ku mbeera eyo. Mbadde nkyabanyola ku bukwate buno nti Halima Namakula yabuildinga Rema n'amufuula kyali kitegeeza nti ensonga za Rema zonna zikwata ku Halima Namakula butereevu and direct. Tetwavaawo Rema we yava mu Gagamel yatandika okuyimba n'afuuka owakabi ekyavaamu ne beekwana ne Kenzo ne baagalana ogenda okumaliza nga Kenzo azadde mu Rema omwana oba Rema azadde omwana mu Kenzo oyo gwe balina bebi waabwe bebi Amal mama Amal ovu ne butandika owali bwe matching obalaba nga bematchinga basooka okwebereramu ne bafuuka kapa ennungi wabula okuva lwe baafumbirwagana ne baagalana tebanafumbirwagana mu butongole ne bayagalana ne bazaatuka n'okuzaala kitegeeza obufumbo bwe buli yatuuka n'okwezimbira amayumba gye babeereyo ku saidi z'emunyonyi eyo obufumbo bwe buli butambula wabula butambulidde mu mbeera ey'akavuyo ennyo nga tosobola kumala nnaku 3 nga towulidde ensonga za Rema ne Kenzo mawulire n'ensonga tutama n'otutama awo ne tukola okwebuuza nti is this kazannyo baakateetingawo nti buli omu abe ng'atundirako linnya lye oba ekyo kimu. Rema ne Kenzo omukwano guyinza okuba gwaliwo naye guleka gwafaamuko
bwe guba gwafa ani yesiba ku munne okitegeera Kenzo tumanya zabeera n'abawala ab'enjawulo ba peer pound zisimanya baani owulira abawala bangi bowulira abayitingana ku nsonga za Rema za Kenzo naye ate Rema tombulira nko na musajja yenna sikasika naye muguwa kitegeeza waliwo omubi ku saidi ya munne naye banga waliwo omubi ku saidi ya munne lwaki bakyali bombi onfuna kuba omukono gwa gufa tubasuubira okubanga mba mujja kwawukana obuvuki tetukyagala naffe mwawukane naye omuntu omulamu yinza okwebuuza kano kazannyo nga bakozesa kutundirako music wabe nakutunda amannya gaabwe butagwa tumanya of course Rema alina wamaanyi nnyo ne Kenzo wamaanyi nnyo ofumbo wa celebrity babiri buzibu nnyo okukuuma ne bubeera nga weebuli oba okitegeera muntu wange alaba YouTube channel ala program yaffe ne Uganda Lifestyle believe me or not ezenkanakana ebisiki tezaaka era tezifumba bwe nkimanyiiko kibe kuli bwetegereza obulungi ensonga eyo senga wa Rema kamuyite senga we mu bufunze senga wa Rema Halima Namakula kiki kye yayogedde yavuddeyo n'agamba bw'ati n'agamba nti bannaye community nammwe abali abagala Rema ne Kenzo okay ebali technical problem entonotono yavuddeyo Halima Namakula n'ablasting abantu n'abatabukira nnyo n'abaviira mu mbeera nga bagamba nti bannange mwesonyiwe Rema ne Kenzo nti lwaki bantu bakulu mulekera okugenda mu mbozi zaabwe yatesera mu mbozi yagambye bw'ati nti Rema muvubuka muto omuvubuka omuto omulungi akuze naye akyalimu embeera ez'ekivubuka n'amampati gakyamuli waggulu ne Rema still kyekimu n'agamba nga yesenga nti bannange abaana bano tebajajinga mubawa obudde bantu bangi babaddewo nnyo mu bulamu bw'obufumbo buno ne bazaala n'abaana ne baagalana naye nga tebeekubanga mbaga lwaki muba nti embaga ya Rema ne Kenzo mwe mwabayita okwagalana ekyo kimu n'atakomba okwo n'agamba ne mubeesonyi mbe mu time basooke beetereeze buli omu asooka engeri okubanga stadinga munne tulabe gye binaggwera n'agamba ne mulekerawo okuteeka muwala wange Rema ku nninga olw'ensonga za Kenzo ate ekirala mulekerawo okuteeka Kenzo ku nninga ku lw'ensonga za muwala wange bwe banga basobodde okuwangala nga bwe bali mubaleke beetereeze besootinge obufumu tebabuzimbira mu lunaku lumu yadde wiikisi ebbiri musobola okubeera emyaka n'emyaka ne musobola kubanga mukola ki mugenda mu maaso bw'atyo bw'ategeeza abantu n'abablasting agamba baleke besootinge bateeketeeke obufumbo bwabwe obulungi naye omulabi wa Lifestyle YouTube channel eno gwe wena gy'osinzira okuba nga otulaba tusigala tukyebuuza mu nsonga za Rema ne Kenzo ani mukyamu ekyo kimu lwaki bitambula bubi ekyo kyakubiri nze ndowooza mukyala Halima nga senga waba abaana mutuufu ku nsonga gyeyogeddeko abantu bano tubasa music yekka ebyofumu tubyesonyiwe tebitugasa kuba kyatumanyisa Rema nnyimba zayimba nekyatumanyisa Kenzo zenyimba zakola ki zayimba gana nga badde alaba program eno obadde wamaanyi nnyo wasa Emmanuel mbadde wendi okutuusaako program eno ku Uganda Lifestyle ye YouTube channel kutuwangalira tubadde okutuusaako tukweka tumiitinga ng'olundi